Bamisiri Bamisiri they are Egyptians, but they learned Abamisiri abo batawanyiza abalokole abayimbi. Now those Egyptians have disturbed our born again who are singers. Abamisiri Those Egyptians, batawanyiza abalokole abayimbi. they have disorganized our singers who are born again. Buli ayimba Yesu abeera yalokola. They feel that whoever sings Jesus is born again. Okuyimba kwa gospel kulimu abakwegattamu nga tebalokokanga nako nga bajja kuyimba bafune ssente. The gospel, there are people who join that industry because they want to get money. Yajja mu kanisa n'alaba nga abantu bayimba babafuwa nange naye lwaki bayo akayimba ka Yesu. They came to church and they were seeing those who are singing were given money. I said, what do I compose this Oluusi song? n'okuyiya si be babuyiya. Some of them they don't compose them. Akayimba okawulira bakammwe ne si yakayiya. You see a song as if it's spiritual but it's not Bakugula composed. ku balokola babeera balumiddwa enjala bwe bagamba mpandigira akayimba ajja kuwayo emitwalo etaano. They bring the born again who are hungry and they say, Ate okuyimba kwakula oli bwayimba owulira ddala ng'omwoyo yennyini. and you know, see, when someone says you feel like spiritual. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Kati bw'owulira byayogera So when you see what they bwe say, batandika okuyimba naawe n'oyomba. when they start quarreling, you start. Ennaku zino bayimba bwe bati. Now they sing like this. Naye lwaki ffe temutera w'ekifo? Why don't you put the basket there? Musobola ki muteeka obuyimba byammwe byokka Why byokka? don't you put your own basket there? Naffe muteerengawo ekibbo. Put a basket for us. N'obudeeta n'enyimba. Sente zino ez'ekyoba nezikuŋŋanya nze temutamba. All the money you get, you gotta read and don't give me. Nze mbawuliddeko nga bayimba. I've had it for playing. Ogenda okulya abalokola abasirusiru nga babeegattako. Then you get born again, then you Olutandikokanga nakayimba buyimba ennyimba za kirokole si mulokole. born again, let's get gospel. Wegereeze by'omwana gagoberera. Be very careful as you join. Ojja kulaba ng'okuyimba kwamanyi Yesu talina kyamumanyiko. They can sing, but they don't Gamba nti Bamisirayiri. They have Siwulire gamba Abamisirayiri.